ono ye mukwano gwa dictator Amiri nze mukwano gwa Chosen Beki kati yawa dictator Amiri kasoka to side abadde agumidde bingi era twebaza Katonda byavudde abantu bagenda balaba amazima abantu badde basaasira nnyo Chosen Beki olwa byakola oba ekikula kye oba biki byekabyakabya obuzibu bw'ekirogo ne balowooza muntu mwangu naye abadde musajja affe yamuwasa ate bwamukiitingako bwamwozesa engoye bwamufumbye emmere bwapangisa avubuka ennyumba ennateete mu kasenge eri mayirungi obujulizi weebuli mujjukira byayogerwako ku bbanga siddene abagamba munnange n'abantu beyaliranga mu nnyumba ne dictator Amiru n'aguma Chosen Beki wakwagala n'akusima akuteekamu ssente naye byonna Amiru n'aguma nateeta abasenge Chosen Beki yapangisa avubuka ennyumba kasoba muvubuka mulungi ng'akupangisiza ennyumba ekasenge nateeta kisobola ng'okoze ekirevu kasanga olina ekirevu ne ku mubiri nga jjakulya edo dictator Amiru bw'ayoza engoye bw'afumba bw'azagomeza nnyazaala we sezaala ye mukambwe bazuuka okusaba ekiro byonna yabikola kyokka ate Chosen Beki nga tamusiima era ffe twebaza Katonda yavuddeyo yawonye yaggwa dda emyaka yaggwa tennatandika kuba dictator Amiru yali kamyufu n'ataagala kulinnya miti ng'afunye omwana gwe baakuza ate gwe baakuza huuyo yaleeta abasajja ewaka kati bamukuza kuleeta basajja omwana ye Masaka bakuza ate bakuza opangiza basajja nateete kasenge ennyumba so mujjukire Chosen Beki lwe yazaala dictator Amiru yapostinga amannya malala ag'ekisiraamu ne Beki n'apostinga amannya malala kiraga kyekyo era dictator Amiru mu akayimba kamu akawalukaga kitaawuluzi omusajja yandikebezza abaana agenda akebeza abaana nze wa Chosen Beki ntiddemu nze bulijjo mmanyi twafuna omusajja waffe muddu awulira ng'omanyi ssente zino kikulu oba tolina ssente ng'oli omusajja olina okuguma ne bakola Mr. Yenu nga Moses Empale ne Makadashi ate yalina senga alina ssente bandimuwasizza teyali gundi blogger ku Facebook kwaliko ssente olaba ne Ashbaka twabala genda mu gavumenti okitege kamyofu bwagaana wa blogger ne bugaana nafuna omukazi yalinnyanga emiti naye kasita wa Chosen Beki bananda kyabba waserembu ku miti ssente zino ezijja eza buli nnaku 3 ng'ofunayo ssente kwa Chosen Beki abadde nga y'omukoyi yasinga obeera bokuti ku mikolo buli nnaku 3 bukadde 2 wiiki weggolako bukadde buli 8 muli magoba oyinza kuddayo mu bwakamyufu kakati ate awo jjukira Chosen Beki azze n'amaalo okuva e Masaka azze wano ku kibuga ono yamutegeerera dictator Amiru bizinesi yaziyigga kitegeeza financial ya controlling yakwata kakati ensambagere ne zitandika mbu ya video mwagirayo bannaye si yange omukazi nga portrayinga badde enkubwa ono nga njagalako mbuno bakubandi fake gundi dictator Amiru tamukubangako wabula Chosen Beki yadda kuba dictator Amiru abadde amukuba omanyi okwoze kageza nnyazaalawo abadde ayoza boarding za nnyazaalawe ne bano ejjogo lisusse mu bayimbi abakazi nga bawasa abavubuka abato we batyo era nkubira omulanga guno gugenda waani akwasaganya ku nsonga z'obufumu tubalina mu Uganda ani Minister wali oli minister tuga tetusika yani Peace Mutuuzo mama Peace Mutuuzo tuuza abawala abo ba Chosen Beki balekerawo tukuba katwogerera omusajja abadde akubwa naye nga ate mu public mulowooza yakuba abakazi abo batusinga ajjero n'akaaba kumba ate yabadde akuba kati musajja atuwambi dictator Amiru ne wayogera atya addamu bagamba ag'okuba akakazi kumbe kanyawe kali ono kasajja anje mbadde sibimanyi yabadde apangisiza abasajja video yeyogera kinene nnyo kyali aportrayinga ne bagamba mbu ate si byebyo oba kitegeere naye nga yagezaako okuportrayinga kifaananyi kibi eri dictator Amiru nti abadde amufuga bubi abadde amwagala koze selfie kugamba abantu bona yawasa serebu yafugira serebu naffe tujaleeta video ng'ali ekasenge nateete ne bambi ekasenge abadde apangisiza abasajja tujaleeta obutambi ani abutuweereza mu inbox abaana abituweereza Beki abadde apangisiza abasajja ekasenge ng'obalya nateete kati Beki nga yeyeri mumujjukire kameramani wa Beki ng'abyogera banange mwenye muwakana ne mbaga mwegendereza abakazi abampi si mmere bufuga obwo obukazi obumpi obwo bukubana okukuba kati mwenna mwazudde amazima abaana bajja kukula with or without them olaba n'abaana ba street bamala ne bakula keezala keekomberera kati maama waabwe waali ne ssente afuna taata abanye yakoze restaurant emperere ekola bulungi Amiru Foods bali emmere okitegeera bino ebyokusoma kati amasomero gagano gazze
olengera omuvubuka nga mwana amufunidde scholarship dictator Amiri ajja kuyiga scholarship ng'azaala abalala akyali muto ate era muwa amagezi n'abaana babe anyiikire nnyo betting agulewo betting account ne bana abaana abaliwo babe bintu byawe amanyi ne agenda akebeza abaana naye mugamba bafaana ennyindo wa bakutega akabobbo kati kubona ate ennyindo ya maama tokiraba ate omukazi ng'anaakusiba abaana bafaanana beewaabwe bwe mwana afaana kojjaawe ng'omanya oyo si wuwo omukazi ng'anaakusiba abaana bafaanana ye ne Becky lekera watu okukaabakaaba amaziga Becky watu bakaaba amaziga ng'oteze kamera n'okaaba kati batya nga teye recording yatega kamera n'akaaba singa kamera yavaako kale ne bana ataliza okubira abamawulire mbwe akaaba amaziga Becky lekera okukaaba amaziga w'omusajja ekitiibwa dictator Amiri wadde gadda mu mmere n'afumba emmere muleka abeere n'essanyu lye omusajja wattu bambi wadde muddu awulira naye gwaddamu okuwasa tamukiitingako kyoze Becky gwaddamu ofuna kuba kati Amiri moved on yatunoonya mukazi mulala muto Susan Becky yali asinga dictator Amiri obukulu kuba yagiye Kampala nga na myaka 6 yamuzalira ku 10 ng'omwana na myaka 6 abamuzalira ku 10 ate Amiri yakola ensobi waliyo omupiira okutandika emu 0 bonna guba 0-0 kugambye bino byampuna mpulira buwezi naye kasaba ngambe nti Becky apangisiza abasajja be nateete kasengaawo kyenkubye ununu kyenkubye encuko y'amaanyi Betty gwe madempe ekitiibwa nti bakuza abavubuka mwenna ffenna tukola mu ttawuni twetunda naye tofuna mukazi waba azadde kutomuwasa tomuzaalamu yaako byoli ogende omukazi sekendi handi namumala n'ompasi kyamutwala omukazi nga si gwamusooseeko gwawushuwaayo yajja n'omwana wa myaka 6 gw'okyasoma wali simanya ku YMC okyali nnyamiti ng'asoma obwakamyufu erinnya dictator ate libeera lya mukazi nabeera dictator mu family relationship abadde ali bamuliisizza obumbula Susan Becky has been the dictator ng'ate ono Amiri sengendo Amiri dictator Amiri si ye sengendo metabula Amiri mulala ali endongo yamusala ejja genda mu maaso abantu bakyewasa abantu bakyafumbirwa bibeerawo obufumbo ebyo abantu baawukana beekuba bakola olaba Kulusuumu yavangayo nga nadifendinganga omusajja w'Amalevi ono akebeza siriimu inginiya atakwalifuti nga akebera siriimu olwaki bano tebagende mu maaso tebalabana kwekuba ku ng'ombe okusinziira gwe nawulidde just ono nti awulira bubi nti naye nze myamuhape tebeekubye tebeetusizaako bulabe kyekibadde essanyu buli omu agenda akola ebibye Becky agenda kuzaguza myaka 4 si mwaka gujja kati Becky agoza emyaka 4 guno kisegezo kyali muwala muto yes you can move on and get another husband bana abashira price bakulwanira bakuzizza abaana baabwe shira price ana mwejo mwesatu kuzizza omwana we black bogwa ng'enkoko webera ku bwana wawe tulira bakutata wa bwana bwa nkoko kati shira price mwana we kana kalo shoze ni Becky ayimba n'ennyimba buli no kumufuna okadde kusatu simanya mikolo buli weekend wa booked ndozo olaba awone tuvaawo mutata ina kabina ngabaye wa family y'omukulu Kasolo honorable abakyala wala binga bekubazike sente kola sente okola ki tebaagala Kasolo baagala sente tebaagala Kasolo baagala sente tebagala honorable tebaagala Kasolo baagala sente buli gw'owulira mbu ndi muka Kasolo tebaagala Kasolo tebaagala Kasolo tebagala Kasolo leo no gamba ndo tamanyi oni ono era tebeemanyi kuba buli omu atunulidde sente bo tebagala Kasolo tukiddamu bali ku sente ani nambe eyasookayo alewuza bikyamatalinga ebya nambe ennaku zino ebyo nambe mbakulekawo obuuzanga musumba oli asalira ku baati vale bakulekawo nga olina musumba olina mulokola osiiba osaba bbaawo n'akulekawo nga olina musumba kalishira price eweewo namba 4 naye agumye yes huyo namba 4 naye agumye sente ebintu bya TV byotuulamu mukyala wa bbala mu namba 4 ono yaleese olugamba kyoze ni Becky akoze ati ono ali mu lugambo lwakatiko ne Rashid Amiri agenda sira buli kiri awo
N'atusibira ki? Buli musala maaso mukwate. Ebyaki? Fe bapangisa Amiri ekasenge. ogenda kunsiba. Fe bapangisa ekasenge nate. Amiri what have I done? Sisobola kulinnyawo ndeka. Agenda otusiba. agamba Amiri tukudefendinze ekitiibwa kyo tuwadde. Teri yatuwadde ssente. agamba mwenna muli basasule. Ate kati Amiri atagala tusiba. Fe abaamugamba apangise ennyumba ekasenge nateete. Omashira bituufu. Mukwano owuliriza ebigambo bino. Sooka okwate wano nga nange bwe bankwata nga bwe mbanyonyola. Bakusalako kigambo. Saagala kuwulira muntu asalako ki kigambo. Wulira tandikiraawo. Ensonga zino zibuwaddemu. Ensonga baazituleetedde mu ddiiro. Amiri yali akola atya ng'amukuba bisi. Ne tulukumamu. Era nze mukulu abadde mu ssaale ekituufu. Bakuba batya omukyala. Bakuba batya omukyala. Kannyabo akampi katyo. Namukamira. Owulira n'agamba mbu omwana oli yapangisiza abantu. Owulira ebigambo. Si byambu bituufu nateete kasenge. Wulira nateete kasenge bagenda kutusiba Shalom. Oyina anaakujja. Nze njafuna coach bail omwana wange muto. Bajaga omwana Jaden muto. Bagenda kutusiba nze namugambye Amiri nze ndi muleko. Me have grounds for bail omwana wange muto ate nze breadwinner ewaka. Nange ndi mulwadde namulwadde. Bampa bail. Kati genda mu maaso. Tezanyi Beki yadde afuga dictator Amiru ng'amufuga obumbula ng'amufuga bubi. Amwozesa engoye kadeza abakadde be boarding za nnyazaala we dictator Amiru yazooza. Neza muula. Lusi kuganja. Banaaba batukwata bagenda tukwata kakota. Basatu. Lega luzire egenda wuuma. Egenda yuuguma. Sabeyo Dr. Besi. Sageyo si papa. Kuku munnyonnyole ne Namukasa. Ye ne mwannyinaawe. Tugenda bayo bataano tu. Onoowulira? Kooti ejja nnyuma. Dictator Amiri. Ebambi dictator Amiri avudde. Amiri ze toteeka mu bintu bye bano bwe babyogedde. Owulira njagala obeere Shalom ng'oyogere. Ndeete audio ze wampeereza. Ndeete audio ze wampeereza. Ndeete audio gwazimpa nze nangizijjeewo. Dictator Amiri agenda siba buli kiri awo. Nafa amudifendinze nti omusajja yawona okuba muddu awulira. Abantu sibanga. Olaba ng'embuluva mu omuyemmere akola ya lawundi. Because emirimu yagiyiga nnyo. Naki afumbanga ewaka. Let's just tuna ku advisinga. Let them move on. Buli omu. Kyamanyi kwa ababikola avugweruma. Baye mukozesa bye mukozesa. Mukazi. Tebagala bachaawo. Abasajja moving on mangu. Obo kitegeera. Kalina okubanga love yeruma Beki okusobola okukola video eyo aportraying ekifaananyi nti Amiri yali musajja mubi. Yet Amiri moving on business etambula bulungi nnyo. Balina mu pulling down akole ki akomeye okubanga Misery Loves Company. Biye bitugenda kwongerako birala.